Kansubire muri bulungi amanya na Dobozi Comrade Chris webale kubeera wano ku Mamero Media yugi naye teweerabiranga ku subscribinga mbagala nnyo ensonga leero endeese njagala kwogerako ku nsonga ya Gravity. Gravity muyimbi aludde mu industry eno era bintu bingi nnyo byakoze bya achievinze nga omwana ddala akulidde mu ghetto emraisinze naye waliwo ka video akatambula ennyo njagala nkakuwe briefly okalabyeko tukomewo tukadiscussingeko katono osanga naawe olina endowooza either eyawukana ku yange oba ekwatagana naye ne bwe tuba twawukanya mu ndowooza tekitugaana ate kusigalanga tuwuliziganya fenna sooka okawulire kaako sinzimbe muzimbe kiludu endala waliwo n'endala waliwo n'eyekawempe ezo zimala why lwaki bwe muzimba amalwaliro mbanga abagaliza abantu olwala temulina gazimba mulina okuba n'okukkiriza nti abantu tebalina kulwala tegerese ne bazituwe tuzirye tuzigulemu amamotoka tunyumirwe oba wakanyiza ebigambo bya principal yani Bobi Wine yagamba bazimbemu ekirudu Bobi Wine mugagga lwaki yatakwata kuzize n'azimbirayo abantu musajja mugagga nnyo akwate kuzize azimbirayo abantu kirudu ewaabwe ekyaddondo atuzimbireyo akalwaliro naye kaba katini alyoka ajja agambe naffe batuzimbe kirudu asooka azimbeyo akalwaliro nga katinitini ewaabwe negomba yennyini azimbeyo nibamuzaala ndowooza ka message ako okawulidde bulungi eyo video ya Gravity Omutujju mu bigambo bye naye njagala okutwala omukisa guno okulabula Gravity weewale nnyo nga bw'osobola okuzannyira n'okusekeeterera ng'osaagira mu maziga ga bana'Uganda. Abantu bano boli mu kusekeeterera byakusituddewo okutuuka wooli bw'otulina ensi zonna ezikuze nsinga America zetwegomba Canada ne Europe balina amalwaliro amalungi. Ensonga ya principal gye yayogerako ey'okuzimba amalwaliro gwoyinza okuba kirisivinga mu mutima mubi because you are an artist ng'olaba ayinza okuba kukutte ewaluma naye remember abantu bano abazze bakuwagira bonna ebbanga lyonna bana'Uganda si bannakenya era bw'obayita okujja mu bivulu sisuubira nti wandiyagadde kuyita mirambo wabula medication ennungi yeetaagisa that's the fact. Kiyinza obutaba ku ssente z'abayimbi bokka naye generally we need good medication in Uganda. Abantu beetaaga obujjanjabi obulungi amalwaliro weegali ebizimbe biyinza okubeerawo naye nga teteri balagala so weewale nnyo okulumba ensonga ng'egenda kukosa buli munnayuganda ate ng'oyanukula omuntu oyo abantu gwe balaba nti yalimu essuubi lyabwe. Weewale nnyo okutankuula olutalo lw'otagenda kusobola kuzikiza. Oli wa ddembe okusirika munnamawulire singa akubuuzizza n'otabaako kyoyogera ku nsonga eyo eryo ddembe lyo naye ate bw'ovaayo noddira obulumi n'ennyinka ey'abannayuganda gwe n'ogamba nedda babongere ssente muzigulemu amamotoka muyite ku nguudo nga mweyagala nga muli basanyufu mmwe ne famire zammwe nga mwekkusa naye nga munnayuganda anyigirizibwa gwe yagala okeera enkya oyite mu owino oyite mu nsima mu butale bwa Kisekka obakuŋŋaanyi bo bajje bakuwagire guddeyo ekonyumirwe obeere happe babakaaba bakaabe abafa baffe gwe tokinaako buzibu. Naye njagala okukuwoninga Gravity wake up abantu bakuwadde chance over and over again basigadde bakuddiramu sandyagadde nnyo kukulaba ng'okaaba amaziga ge gamu nga ge wakaaba luli nga wakava ku cricket oval n'otuuka n'okugamba nti ewammwe gwekka ayina emmotoka gwaliisa famire y'ewammwe wekka ewammwe ne ku kyalo gy'ova so sisuubira nti kyandikusanyusizza nnyo okulaba nti bannayuganda bakuteekako akazito Bobi Wine ayinza obutavaayo kwogera naawe naye bannayuganda bo basobola okuvaayo ne baboycottinga ebivulu byo mu nsonga ezitali zimu na zimu so ensonga ezisinga abayimbi bwe tuba twogera lwaki abayimbi ensonga eno ensonga za Uganda ziri very sensitive nnyo singa muvaayo zikomentingako naddala nga owakanya ku ekyo abantu kye bakkiririzaamu. Number one, abantu bano mubawa services nga mubeetaaga okubeera mu kifo direct nti tolinga owa TV nti owa TV ne bwanabeera ku TV abantu abaweereza ali mu studio bo bali waka bamulaba oli waddembe okukyusa n'ateeka ku channel endala yonna gy'abayagadde naye ate gwe omuyimbi weetaaga abantu bano bakuŋŋaane mu kifo kimu osooka obawe services
yensonga lwaki nti abantu bano olina okubakwata n'obwegendereza oli waddembe okusirika n'otayogera ku nsonga zibaluma naye ate n'otazikomentingako mu ngeri yakubasekeeterera oli waddembe whatsoever way oli waddembe okusirika n'otazoogera kutulabe bangi abasirise naye era bannauganda tebabalinaako buzibu wabula bo balinze nti olunaku lwe balivayo kuzoogerako so kisinziira bw'oba ovuddeyo kuyimirira n'abantu yimirira nabo bw'oba ovuddeyo kubalwa ng'osazeewo kusirika nti ate binkwatako politics kamwesonyiwe sijja kusobola kulwana ntalo ezo it is okay, keep quiet ne tovaayo ate kusekeeterera oddira ebintu by'abantu ennaku gye bayitamu ng'ogifuula essanyu lyo okweyagaliza okwo so Gravity manya gy'ovudde olugendo lw'ovudde mu ghetto sisuubira nti nno wandyagadde nnyo omwana wo okuba kati kaŋŋambe ng'alwadde ensigo nga weetaaga obukadde 4 okumutwala e India okumutereeza nga ate nga wesinga kibadde ng'eddwaliro weeriri wano mu Uganda kyandikositinze like obukadde nga 2 ate ne bamutwali ne bakusaba obukadde 4 sisuubira nti ddala ng'omuntu ayagala ensi ye wandyagadde ekintu kino kibeere nga kitambula mu ngeri bw'etyo amalwaliro byemu ku services buli muntu byonna bye yeetaaga nga citizen mu nsi yonna waliwo ebintu byebirijje no buli muntu byaba alina okubaako ne access ng'asobola okubifuna so nga si byabalondemu nga bw'osanga nti ba MP balinnya ennyonyi ne babatwala malwaliro gonna ge baagala ate nga nabo balina contribution gye balina okukola okulwanirira Uganda yaffe neekubeera ennungi etuukeeterera kale mbaagala nnyo musiibe bulungi si nzimbe muzimbe ya Kiruddu endala waliwo n'endala waliwo n'eyekawempe ezo zimala why lwaki bw'omuzimba amalwaliro mbanga abaagaliza abantu olwala temulina gazimba mulina okuba n'okukkiriza nti abantu tebalina kulwala tegerese ne bazituwe tuzirye tuzigulemu amamotoka tunyumirwe oba wakanyiza ebigambo bya principal yani Bobi Wine yagamba mbazimbemu ekirundu Bobi Wine mugagga lwaki yetakwata kuzize n'azimbirayo abantu musajja mugagga nnyo akwate kuzize azimbirayo abantu Kiruddu ewaabwe ekyaddondo atuzimbireyo akalwaliro naye kaba katini alyoka ajja agambe naffe batuzimbe Kiruddu asooka azimbeyo akalwaliro nga katinitini ewaabwe negomba yennyini azimbeyo ne bamuzaala nga tumaliza walina concert abayimbi abanene batakubeerera netula ne Fik Fameka teri muyimbi munene yamubeereddewo munene ate kati lwaki nze neebeererawo nange saabaddeyo so nabadde busy tugamba babeeta ba big 3 Bobi Wine Bebe Cool kati ba big 3 bakyuka yenze Fik Fameka King Saha kati ffe ba big 3 nze big 1 oli ye big 2 ne Fik big 3